Mami Catherine yali Canada, jukira Canada. Yaliranye na America, ziriku osano vuga we motoka. No yingira Canada bano yingira mu America. Kati Mami Catherine yagenda ke Canada gyabadde. Era nze waliwo omuntu yaŋŋamba nti Bindeba ne Catherine kye beekole Canada. Nkoko bwana. Nembyogerako. Byafulumako emabega eyo, byafulumako abantu ne balowooza nti bigambo just. Nze yasooka bireeta wanene kubanze waliwo eyaŋŋamba ate nga eyaŋŋamba tasobola kulimba. Nembyogera ne baŋŋamba nina olugambo njagako nno n'amaka g'abantu. Nigamba owaashi. Kambiveeko namukasa waabwe. Naye nga byebyo. Naye abasajja baswaza. Naye yo Bindeba naye aswaza. Abasajja baswaza. Inze najja wano nembagamba nti Bindeba ali ne Mami Catherine e Canada. Baŋŋamba. Mubaali balina hotelo gye batavaako. Mami Catherine we yali nga Bindeba wansula. Bindeba aswaza. Sokola oli omukazi gwe yazaalamu omwana. Oli gwe baayogerera oli omunene. Naye omusajja oyo alabika ayagala abakazi abanene. Ayagala ebikazi ebinene oba biyitawa. Kati agamba binaga Catherine. Nabagamba Bindeba mufere ne banvuma. Musima yasaagaliza mukazi munnange nze abasajja mbamanyi baswaza nange nno nayinako omusajja era mufere yali mufere yanfera yali aveeyo mu bweru sigenda kwogera nsi mwe yali. Omusajja yanfera baana mmwe. Omusajja yanfera. Babuulira abo abasajja b'ekyeyo bayaaye nnyo. Ate baavu anti baavu n'obwavu ate abantu tebakimanyi. Akasente baba nako abamu naye abasinga baavu kati ajja mu bufere mu diaspora. Ajjira mu bufere omukazi amwagale. Omwana wa munne. Nawulidde odiyo nga yeekangabiriza. Gwe onyonoonera amaka gwe. You have nothing to lose. Odiyo siza Bindeba Rape yafunye ekivubuka ne bakisetinga mu kiki. Tibya siza Bindeba. Ate okyogera bw'oti oli mutu osobola obba omutuufu Jenny. Nze nina amawulire kuva mu America. Jenny osobola obba omutuufu. Siza Bindeba. Nawa nono Froki sebo wano ndi wa sister wange mulabe. Gwe Jenny. Ate era natudde ne ŋŋamba Bindeba kuva ddinga reactinga bw'atyo. Bindeba nga tayogera. Ng'ovudde ne saasira voice note nga complaininga ku maama we. Yaliyo nga beekwana. Okitegeera. Nezo zonna audio eziriikinga nga Rape ayogera. Ne Mami Catherine kusaasira Rape yazitadde ali mulongosa linnya lya bbawe mu public. Yes. Kalika video ke yagambye mbu tufuneyo amaloboozi galiikinge. Mukwano njagala oleete evidence nga Bindeba yayogera ebintu amazima ga Katonda mu ggulu ngenda kuwa ssente. Naye lwaki ba? Tega n'amawulire nga mbina ebintu mbimanyi. Bafunye omuvubuka. Ate bwe ngenda ekinene nja nabbaleetera omuvubuka. Bafunye omuvubuka na pretending obeera Bindeba. Naye nga Bindeba tekalina kye kwogera n'ekya. Batugamba Bindeba tamanyi Luganda. Yes. Nempulira voice notes nga yali mu kwogera Oluganda. Ndayira sitya gwe ntya Katonda oyo si Bindeba. Ateekwa okuba. Ezo voice notes ziri staged. Woyogera bw'otyo mpulira. Jenny woyogera bw'otyo nkiwulira. Kati nze njagala kubulira ebigambo bino. Ekisooka. Bindeba akolera mu America avuga Uber. Yasooka kubeera na piki eya Glovo. Eza Glovo ng'atambuza pizza.
ng'atambuza pizza. Otyo. Yes. Era ne trips zonna ze babeeramu ne mukyala we, omukyala yafandinga. Olimba nze sikirabamu buzibu. Ng'ate omusajja mu America. Mukwana ekiri mu America. Bindeeba okimanyi basula mu ddoomu. Lwakasa bagala kwogera bigambo bingi. Alina basula nabo bali aba. Era ne Catherine yali e Canada Bindeeba n'ava mu America nga yeebeerera wa? Abeera ne Catherine. Nze ndi tiimu Rape. Naye nze nange ndi tiimu Rape. Naye nze mbabuulira bubuulizi mazima agaliwo. Bambi kikazi kyattu. Ate ezo si nkadde. Catherine wabeeredde Canada. We bazikwatidde mu bebi. Ekikazi tekirina yadde akagira akasonyisonyi. Ekyo ekikazi kizaala Bindeeba. Yes. Olaba mugundi abadde atobana lubuto Rape. Mukazi wattu n'ajukuka. N'afuna ennyingo ennene feesi yonna ne ayagala zaalira musajja amufuule taata. Kumba ali eri n'afumbirwa. Era kati mbabuulira ebigambo bino. Ne tiketi yatwala Catherine kusaasira e Canada Bindeeba ye yagigula. Tayinza butagigula. Naye Bindeeba alayika ayaganya abakazi abo bamudiikuula. Bindeeba alayika ayagala abakazi baddiikuula nze nkubuulira. Nina voice notes nze ez'obukakafu bwonna. Waliwo neyagambye nga bali ne mu buliri gundi Bindeeba bwe yali e Canada, Catherine bwe yali e Canada bali ne Bindeeba. Era ezo zonna vidiyo za Bindeeba, vidiyo ze balina ezo ezafulumye. Mpya si nkadde. Wano Catherine wabeeredde Canada. Maama naye Catherine afa kino omwana Catherine omuto. wabeeredde Canada. Lwaki abonyaabonya Rape omwana omuto? Catherine bazirwanako dda emyaka gy'ayina yandibadde tabonyaabonya mwana. Kati nkunyumiza n'okunyumiza ekisinga obuzibu nti abasajja tebasiima. Okimanyi Bindeeba enkwanso z'ennafu. Kati ate bazaala batya? Mukwano bagenda ku Rosewell bamukuba bukubi mazzi ga musajja. Olimba Jenny. Amazima ga Katonda. Tufudde. Bamukuba bukubi mazzi ga musajja. Nalyoka. Mukwano olwo lubuto si lwa buliri. Omukazi ne we yalwawo okufuna olubuto. Si lwa mu buliri. Mukama. Zabannaye. Kale jeno naffe tukulamusizza. Olubuto olwo lulimu enjawulo ekyokubira amazzi ago bagakubira ssente mmeka? Ssente kyemanyi ziba ziwera. Bagenda ku ddwaliro naye ng'olubuto lwe terwali lwa mu buliri lwali lwa mpise. Bindeeba talina baana. Ate ekyono ate oli gwe bamusibako naye omukazi yagaana DNA kati tosobola mubalanga baana. Omwana wa Bindeeba gwe tukakasa ow'omuntu uyo ze yewa Rape. Ate nze temwerabira nti ndi tiimu Rape. Nze nange ndi tiimu Rape. Ye nze ndi mabega ki? naye nze Rape tasobola kubanga naye Bindeeba amanyiira. Omwana omuto tosobola mugattako kikazi kikadde kyakulubuka dda bakikulubudde kirwanye entalo kuno kuli mwana abasajja bamanyiira. Omwana atobye anoonyeza erinnya. Omwana atobye akoze erinnya ojo yenyiriza yeteddemu akasimbi ojo muteekako ekikazi ekyakulubuka ekirwanya entalo kigenda mu bwaba musajja ono kinoba kigenda wooli kinoba kigenda wooli kinoba. Kati n'olaba nze ndowooza Bindeeba ekimwenza oba omukazi lwakuteekamu ssente. Ki ekimwenza? Kyogamba Kase ateekamu ssente. Ngamba omukyala Rape. Ekibi Rape anti kati olaba n'obuzibu bwe tulina ng'abawala. Omusajja ssente amuleka anti yamwagala nnyo
rape yafuna disappointment ku mwana eyasooka kati we yafuna binde oli nga yes nga tayagala kusuula olaba before bindeeba we yagiraawo rape baali bategeeza omukwano gwabwe ne Faruku era baali batandise okolaakolawo vidiyo tata w'oyo omwana ye Faruku baali batereeza omukwano gwabwe naye bindeeba labika yasinga ensumika n'asooka amusimbawo zidola eza feeke n'amaliriza nga wangudde omwana wattu kati wuuyo ali mu kwekolera ebyo ali mukola bya kiyaaye bya kisiru ekikazi Katharine ne kyekwata obutambi ekikazi ekikulu mu bebe banaye nanyize nga ndaba katambi ako yakwana munna mukasa singa akyali naye maama kati olaba aleseewo rape amuteekamu ssente ate olonze yandimukaniemu ssente teyandinkoledde mu wiikisi 2 ndeke ate wuuyo n'amaanyi g'ekisajja tayina yandikozesezza bindeeba yeetaaga facilitation amaanyi g'ekisajja alina naye enkwanso z'ennafu yes era oyo omwana gwe balina mwana wa Roseweero bamukuba bukubi mpisa omukazi wattu era ebyo byonna nga yasasula ssente naye abasajja ebyo batabala banange naye Mukama Katonda bindeeba yali e Canada nga tava wa mami Kasaliini ekiri Canada mukimanyi nti abawala tewali bannange abawala tebali kati mu basajja bonna n'alondayo musajja w'omwana kali nze ndi wane nkubuulira tuyina ekizibu ky'abawala tewali twala wuuyo ebweru twala Jenny wuuyo mbu balina obuzibu bw'abawala teri Canada wuuyo Jenny mutwala kakoti ekizibu njagala omuwala nzaalira abaana 2 musasule nga $2,200 buli mwezi ayi omukazi wuuli yajja ku midiya nga akomplaining omusajja ava mu Amerika jangu Kampala bakuggyeko amazzi bagankube bakuzaalire oli Kampala ali Kampala ate lwaki bagakuba lwaki tetukola bya siriyasi ate nga lwaki okola nga ogenda musasula busasuzi ate ogenda kumusasula ate oyagala omwana tulufune tutya ate nga lwaki omukola bukozi gwe genda bakugyemu amazzi bagase mu ddwaliro bamuyite bamupikemu amazzi akuzaalire kati buli mwana oba onkyajinga sente mmeka eyo contract ekyo kintu no kinene nnyo eyo business deal nene ddala akucontacting privately mubyogereko naye nga munnange amajamaali weebale kati gwali e Canada otwalabako rape nebindeeba oli Kasaliini nebindeeba oyo ayagala omuntu w'okumuzaalira abaana 2 nze wendi wana mulwedde wuuyo noonya omuwala okugamba bulira omuwala gwe nnoonya mumuyina noonya omuwala olaba mukyala wa Kenzo Nyamutooro njagala omuwala nga mutabule muteeso Munyarwanda wulira nti kati oyo Nyamutooro alimu Olunyarwanda nkuwadde kyakulabirako oli Omuseveni nawe totugambe ebyo kati oze naye ono omusajja aleese diversion kati atuuse agamba anoonya mukazi amuzaalira baana 2 kati ate mbw ayagala muteese Munyarwanda nga bwe nnindo ow'ekirooto kyange kati eyo Canada wali Sarah wanji wamma wali owuliddeko abanne bagamba omugagga wange ali Canada asimuulirangako Canada baavu balinga bagamba omugagga ali UK kati gwe Jenny olabika ali mu Amerika naye Canada temugimanyi kati nsindikirayo $200 bali awo bali Toronto bajjudde balinga obuwuka balinga bugundi beesulako bwesuzi balinga binyire bagala bayingira ddazi over city ne bali basayira musiika bali mu zigeto za Toronto mugana nno mu winter mugula amajaketi omuzira we gujja ne batandika onnoonya we naye rape bw'aba yalidde Catherine bannange ate naye kinkubye wala naye ate rape ali atya Catherine
enchuku enkubye nyongedde okutya. Sorry binde bw'aba yalidde kusaasira enchuku enkubye oba yamuyiseewa ndaba nno yamulya dda yamutandika guunuma kuba yanzirako bati guunuma muwaayo ne bamutwala yamutandika dda ate yakamulya ono abadde omuwaayo ebigambo bino ebyobuseegu ebyakyani abyogedde biki ebyo mulaba wane eno musimanyi sisaana kisoma oli mukazi munnanga ate nina mabegawo nti rape emiguwa teyagi rape ayinza okuba nga talina omusajja nga mwenzi asigala mwenzi omusajja omwenzi taba na rape emiguwa ayina nange namwetegereza taba na reason lwaki ayenda abasajja talina reason lwaki aba ayenda muleke namwate mmakugira omusajja nga yabadde kwenda ne bwoba oli complete buli kimu mukwano era ayenda akuleka we waka era bakazi bannange temweteeka ku musaalaba nti kankole kino omusajja asigale omusajja agayagala ogendera ajja genda ne buba nabyo byonna okitegeera mulekerawo byowooza musima tukyalira ensiko ojja kusangira eyo emisota gikulumire bwereeri okitegeera gibubujje osigaze omutuli omwereere naye nga kyonna kyekiri omusajja oyo akasajja ako kajooga kajoozi ate nakuteekeko n'omuntu ategeerekeka naye gundi amamikasalirinawo ategeerekeka ate leka kulumba nnyo omukazi munene yenna akomeeri kale feesa alyokke naye yenna muntategeerekeka obwo obunene buli abunomo yandibadde afunayo akawala nga kapitiiti ka jeni awo omuntu asobola okyandastandinga n'agamba omwana kahamukubye kafesi kalungi kakana ka potable nessa ku beginning gwe tewalabanga ne bindeeba rape yali asinga okwagala bindeeba ate bindeeba yali akyali ku stage y'okunoonya yali akyanoonya ate nga rape mulungi alina n'amabina amabina n'okutukula tegatukula aleka agira atya gundi waffe rape waffe nze banaye nanyize kakazi tukakola bu video nga kekonsolinga bambika nnyabo kyokka kakazaala busirisi naye eyo layini gyaleese ey'okufeekinga amaloboozi ga bindeebu n'okuta conversation ye ne Catherine tegenda mukolera akireke bulesi fenga abali ku tiimu ye twategedde omusajja mwenzi malaya nsajja kati tugenda bumba nsonga tugijje mawuji ate kati tagenda mmuleka okimanyi tajja mmuleka oyo gundi bindeeba tasobola leka kaffe tolaba nti obulamu bwa Juliana Kanyomozi bulimu ekyokuyiga kinene mu bintu bya relationship tolaba nti tulina okuyiga okuva mu kamera nedda bannange buli muntu ayagala bubwe mulimu oli nayagala bubwe naye private kampe ekyokulabirako kati gwe jeni nga gwe totulaga tulina bw'oyagala bwe kiba nga Juliana Kanyomozi bamukwata mu bukwasi ne bamuzaala nga kyakulabirako ne bamuzaalamu omwana oyo gw'ayina ne bikomaawo okimanyi mu bantu talina loss talina brokenness yonna tetwamanya gye byatandikira tetwamanya gye byakoma newe yazaala omwana yamutukweka tetwamanya n'olubuto tetwamanya nze ndowooza nti omulembe gwaffe ate gwo guddidde buli kintu abaana batuuse ku level ku TikTok beekolera ku TikTok exactly kakati weebuuza tulaga wa waliwo akaana kali Dubai oba mwakalaba omuvubuka yakakyawa babeeranga ku TikTok nga bali babiri omuvubuka n'akakyawo yagenda mu America ne akaana kamenyeka nnyo omutima akaana kakuba endulu akaana kalaajana kakola TikTok mwaka nga mulamba nga kali bukulamentinga lwaki kyatandikira ku social media kiggwera ku social media olina kukizimbira ku social media eyo enkolagana ebeera costly kati rape kyalimu ayina okutuvinga nti laba Asha Kamani Mutoro Asha Kama alinga eyayiika windo
naye windo mu kuyiika nzibu yakuddamu kuzimba kubanga buli muntu yali tasuubira nti ashaka amaaso asobola okulya mutoolo abaamulaba nga tulanga akawala akakabi ak'ebbeeyi naye mutoolo najja n'akalya ate n'amala nga bw'onaafumba enkuuta ya boyiro n'olyamu by'olidde n'omala n'oyiwa ku ttaka kyeyakola Asha Kyakama kati Kaamaayi n'omulimu munene ogw'okweddamu ne yeezimba burandi ye ekitali kyangu kubanga alamentinze nnyo akaabye nnyo ate mutoolo n'alaga nti tekitali konsani ate ng'olwedde waliwo n'ekirabirwako ekitagenda vaawo ekyo kiruma naye singa kaabikola mu kyama ne kasirika tetwali bitegedde ate bimuluma katono n'obiva nako naye bano abantu ffe abantu ba social media tuyongera kukipika tupika twongera kupika ffe twagala byonoonese bameraavu engeri gyagifiiringa nze sinenya muntu apositinga muntu we sinenya tewali abanenya but twogerako nti si we kyandibadde omuntu yandibadde abeera ne private life ye ng'omuntu okitegeera ate naddala ng'olina omutima kati kangu ekyokulabirako ekira olaba bano bawala ba muzeeyi banatasha baani nkoloza tebalina bizibu bya maka ne kubanga obufumu bwabwe tebusi bwa kutijjira ku social media era tetubimanya ffe tulaba bifaananyi ali ne taata we bali mu nte bali mu mmotoka bali mukola content ne taata we ebyobufumu tetubimanya tebalina budde ffe tulina obudde tetubimanya tebalina byakola bingi by the way kati awo balinga bambejja abaana abo buli kimu nendoza n'empale bazibooleza naye ebintu byabwe ebimu tebigenda ku social media kati okumenyeka kwabwe emitima tetukumanya niffe ofuna omuwala nemugenda ku boat cruise ayambadde bugundi obupale buno 3 quarters mulimu kunywa mwenge mulimu wine mwekiisinga ne white olaba Jenny waliwo ekiyaayi kyobaoyagala naye tuli mu kulaba engeri gye tugenda okutaa kuba depression wano waava abaana ne beekuba amasasi kati mwalabyeko wali ekintu kyenjagala tuteeseeko bwe mulifuna obudde omunigeria ali mu America Dallas Texas 22 yaleeta mukazi w'okuva mu Africa ne bazimba obulamu n'amuweerera omukazi n'amukyukira ku level nti omusajja yeegayira mukyala waleete maama okuva mu Nigeria omukazi n'agaana naye ng'omukazi agaana omusajja yamutikka n'amuleeta e Dallas okuva e Nigeria n'amuweerera ate ng'omukazi yali alaajana nnyo nga tannajja mu America nga agamba omusajja amuwase naye okimanyi omusajja yabeera frustrated n'akwata emmundu n'abba omukazi mu mutwe akatambi kali ku TikTok n'amala n'akubira 99 polisi ya America n'abagamba mujje mu nkime ne bamwegayirira aleme kwetta ateke emmundu wa n'abagamba naye nga temunnatuuka wano temugenda kunsanga bwe yabawulira nga bali ku mulyango naye neyeekuba essasi mu mutwe depression naye nga tusobola okumanaginga ebintu bino byebye byange ni tugende mu maaso nze siba muntu apositinga naye kyoba omanya ogenda positinga musajja ajja tuuka akuswaza asajja si bangu Jenny omusajja si mwangu towakanira musajja kuba buli w'omuwakanira ate bannaye batuleetera TikTok eno omusajja omupositinga abantu 8 10 abawala 8 10 ne bamunoonya ne batandikira ano ba 10 gomanyi rape waberedde ku social media n'omwami we nga bali mu kwejira biki omanya abawala bade bamwegomba omanya abawala bade bagomba rape gundi bindeba njagala mulabe TikTok eno ku group zineza searching and mingo nze sikirabangako kirabye mulembe guno abawala publicly ne bavaayo nze ndi singo emyaka 23 ndi mu America ndi Germany nina ennyumba nina omulimu njagala musajja pepe kati vavuka tugendeko ne tugamba nange ndi singo ofuna message nga 10 tekibanga guno mulembe gukyuse nnyo
kiki ekiguddewo enkudi zaagwe ebbeeyi empuuta kiro y'empuuta ya bbeeyi nnyo okusinga enkudi naye ng'ate omwana omuwala mulembe guno enkudi yo osobola ogiteekako zino enkondo eziwanirira ebitooke neetagwa bbeeyi n'ova mu social media. Naye ekyo ekyokunoonya nze ekyokunoonya sandi kibaddeko na buzibu kubanga gye tuva ne gye tulaga ebyasa bikyuka. Ebyasa bikyuka tulina otambula n'omulembe abantu tebakyalina budde okitegeera omuntu atula mu ofiisi n'afuluma ng'obudde buzibye agenda kusangawo omusajja agenda omukwana tatambula tagenda mabaala tagenda mu bifo bisanyukibwamu omusajja agenda omukwana agenda mujjawa naye ng'ate waaba asobola okgenda ku dating site oba we banoonyeza asobola ofunawo omuntu we ng'ali serious effect yakyo kati fe abali singo abali ku kyeyo kino kye mutalaba fe abali ku kyeyo abali wano abakola double shift twebaka essaawa 4 olunaku otuuka ekiseera ebintu ebigenda mu maaso n'otya n'ogamba ngenda kuleeta ani mu bulamu bwange bw'oba oli ku kyeyo ng'oli mu mawanga gano kyenjogerako kitegeera wano tutuuyana omanye entuuyo z'omu winter ziba za munda tezifuluma kyentegeeza tutoba otoba okuva lw'oyingidde eggwanga lino ng'opasuwinga empapula n'ogenda ewalooya ne bakuyita ku hearing n'ogenda mu kooti n'otoba okugenda ku mirimu n'otoba emisolo buli kimu kakati omuntu gw'oleeta mu bulamu obwo mu mawanga gano obulamu bw'ozimbye bw'otomera noba nga ofunye omuntu mukyamu takuzza ku zero akuzza ku negative kati woowulirira abantu nti batabuka emitwe kubanga bwakusanga nga bagula ennyumba mu kye mutamanyi bwe tuba twakajja wano mbabulira amazima kiriwo tukola ofuna omulimu ogusooka n'ofuna ogwokubiri zisaawa 16 z'okola kati okulinnya bbaasi oba okuvuga emotoka okomewo ewaka ne weebaka essaawa 3 ate oba weebase nnyo kati essaawa 3 jjukira si lunaku lumu naye egenda kubeera lifestyle kubanga olina tageti weetaga $5 million weetaga $1 million weetaga emitwalo gya $3 4 ogula ennyumba kati n'otambulira mu bulamu obwo bw'okwebaka essaawa 3 okumala omwaka mulamba ogenda ogumalako eyajjanyirira ng'olinga ekisiriiza kati entuuyo ezo bw'ozireetamu omuntu omutuufu oba ofunye golodi oba ofunye wookaabira amaziga ng'agenda gasiimuula oba ofunye agenda okuweweeza naye entuuyo ezo bw'ozireetamu omukucwa enkucwa n'ogizaalamu omwana asooka owookubiri n'etabuka ne mwawula kati amateeka ate omanya amateeka ga wano ffe we tuli e Canada omuntu asinga okubeera n'ebbeeyi ye mwana addako okubeera n'ebbeeyi ye mukyala addako okubeera n'ebbeeyi ye mbwa addako ye kapa abasajja ffe tusembayo kati bo tebajja kumanya nti wafuna nkucwa yajja kubira essimu mu b'obuyinza atandika okukaaba ajja gamba bugambe musajja ndeekaanira anti wuliriza omusango gw'okuleekaanira omukyala wano obanga amukubye ku mutwe era bajja kumuwa bamulabirira obanga amukubye akayondo ku mutwe okumuleekaanira nti andeekaanira seebaka ndi lubuto nga bamukujjako ennyumba gw'ofuluma kubanga yalina abaana 2 kati wano abasajja bwe batabukira emitwe ne beeteekamu emiguwa agenda n'akubamu akafaananyi essaawa ze yamalanga nga teyeebaka nga takyasobola kuddamu kukola mirimu egyo ne Uganda takyasobola kudda talina kyalina kubanga entuuyo yagulamu akayumba wano ng'akibaze gwalituka emyaka 5 ajja kuddayo Uganda kakati nojjukira nti bajjeni be wakula nabo kati jjeni asobola kyalina asobola ttake yagula alina emizigo gye enansana nga literal ogenda kudda ewa jjeni akuwe ruumu emu yabadde alwanira e Kampala kati ezo ensonyi zireetera abantu obutaagala kudda Uganda ne babeera wano ne batabuka emitwe ne bagenda mu mental hospitals naye ng'ekyamutwala mu mental hospital yalonda bubi omukyala Choice ye yamutta
ya kyoyogera kituufu naye ate nze era ngusalira abasajja abasajja nammwe mukola choice embi nga nammwe mulabira ddala nti eno choice gyenkoze embi kubanga tosobola kuŋŋamba jasi muntu gw'ofunye yaba omubi anti omuntu gw'ofunye choice nti omukazi muyaaye naye n'afuna omusajja omulala n'amukwata bulungi ate n'aba naye anyway naye nze ng'ojjako e Uganda mukazi wattu musajja yamukoze ebyekiyaaye musajja yamukoze ebyekiyaaye yali muntu mulamu rape si bangu ate nga yamwagala wholeheartedly rape yayagala omusajja omukazi nga gwateekamu era abasajja singa balaba omukazi bw'aba akuteekamu ssente oyo tomuvaako babiwulira anti Ray yali muwala mulungi ng'ayagala kusetolinga ffenna twamulaba yateekamu nnyo ne ku ssente yateekamu nnyo energy nnyingi mu relationship naye nga teyali na setola yali akyalina tourist anti teyamanya kati bibyo biyingiddemu omwana omanyi kati alabika alina ekirooto ekyentiisa okufuuka single mother ogwokubiri okimanyi okitegeera kyekitegeeza Jenny ffe tuli ba onlooka ku social media twatunuliranga rape nga tulaba alina tourist ninga toyinza kumubuulira babyogera waliwo ekisajja kyavaayo awo ne kirumiriza oyo omusajja mbu mufere walaavu okitegeera nekimulumiriza abantu ne bakyataakinga naye nga laba kati gye tuli nabagamba ku bindeeba bwe yali e Canada awo nga tebava na kkase tugamba abakazi bayitinga naye ekineebuuzisa mu bakazi bonna lwaki yagenda wa kkase musajja abane byayagala era alina ensonga lwaki yagenda wa kkase kyogambe teriyo bantono ebintu by'omukwano bizibu omuvubuka omu gwe mmanyawo ng'akyali Uganda 2018 yadduka n'awangulwa omukazi yali amusinga emyaka 10 naye omukazi ono kye yali akola yafumbanga ennyama ng'awa omuvubuka emmere eno just matooke muceere ennyama ng'amufumbira omuvubuka n'alya ne twebuuza omuvubuka awangulwa atya omukazi amusinga emyaka 10 nenga mmere kumufumbira so abasajja bano kankubuulire mmwe kye mutanaba kumanya abasajja uliriza abasajja embeera zitukuba ne tufuuka babbebi tukaaba amaziga ge mutamanye naye n'osanga omuntu nga kusaasira n'amanya eppeesa ly'okunyiga n'akusangula amaziga n'owulira ng'owummudde sigambye nti bindeeba kye yali naye ngamba nti ebintu ebituwanguza abakazi tebiba binene kubanga abasajja bayita mu bizibu bingi nnyo naddala omulembe guno. Hey guys. Hi. Yeah. Hi, Jenny. Hello. How are you? Hi guys. Hi. Hi. Jenny, how are you? Sarah, how are you? Nebintu nabiwulidde nodoozi oba bituufu oba si bituufu. Katimba. Nebuuza. Bindeeba. Baawe atandika batya okubira gundi essimu. Ebyessimu bifu byonna ebyo bifu ebyo biteekwa okuba bifu. Bindeeba yakubidde juice. Akubira ati omwana w'omukazi ndaliyo ng'okwana maama wange. Mayenga omulaba Bindeeba ye muli w'amasavu kubanga mujjukira maama w'omwana oli eyasooka naye yali yenkananga kkasi. Ye atambulira Kase mukazi mulungi kwoli. ate ekirala I think Kase yaliwo before rape naye kati Kase yali ayagala kukola ka comeback wano wagendedde mbu bagenze mulongoosa masavu manya afunye ataaka we yagendera awo ebweru awo bonna abadde ne Mr. Bindeeba babadde bonna kubanga era kuba ne Ssenga Acid yajja n'akyogerako n'agamba bannaye mulindeeko
obutambi bugenda kufuluma Bindeeba yazinye kaffe abantu nga balowooza bintu bya kusaaga obutambi bwate bunnafuluma zonna nzirina yatugamba senga asidyawo ng'ananaagira mumanyi engeri gy'ananaagiramu n'agamba obutambi weebuli bano abantu bali together ne tulowooza mbu bya mbumbu naye kati kirabika Bindeeba oba byabadde bimutamye butami Bindeeba alabika yabadde akooye okulya essavu n'ayagala okibuukamu naye nga Kathy ye akyakyagala n'akakazi kenyini ke yatala ka Ray-P nako nange nakusikaangu omusajja agumira bingi Ray-P yali amanyi akubye jackpot Ray-P ekiseera kye yamala ng'ayaayaana okufuna omusajja ye yali amanyi afunye omubedde afunye omusajja ataliiko nkaayana ne ku loodi nga bajja wano okimanyi Ray-P yafuna abinde nga bajja wano yatugamba besanga ku nnyonyi yakyogera beesanga ku nnyonyi ku lyato ku nnyonyi ku nnyonyi kati nno kambanyumizeeyo kye mubadde temumanyi luno lugambo nze nina ne voice notes okimanyi bino bitu baali beekyaye ne Bindeeba Bindeeba yamugamba jjukira Bindeeba alina pasipooti y'omu Amerika n'amugamba bw'anaafuna olubuto agenda mujja mu Uganda olubuto we lwagaana ne bagenda ku Roswell ne bamukuba amazzi g'omusajja bwe gaakwatayo omusajja n'amugamba sooka omale kuzaala ndyoke nkutwale mu Amerika ne basikira ddala yali amugobye ne ku social media ne basikira ddala omuguwa omukazi yali agala genda mu Amerika ng'ayagala zaalira mu Amerika zezo nanti conditions ezo ze yali amutaddeko n'amugamba ne ku social media si kyakwagalako kati singa yali yamujja ku social media nga n'obwo obutivi bwonna takyalina waali anti ne ku TV bamugoba Ray-P nedda tebamugobangako ali mu liivu saagala musale bigambo ali mu liivu bamugoba ali mu liivu nga byayita ali mu liivu ya kuzaala bamwemyezi ya kuzaala naye omusajja yali amugobye ku social media nga tayagala kuddamu mulaba anywhere one tetuwaayiriza twogera banange twogera mazima tewali awaayiriza nze nange kyenjogera tebamugobanga kyemmanyi nga Namukasa kuba twali ne kafukawo ku Serena nga mubuuza ku mukozi we n'agamba n'atera n'okuva mu liivu ali mu maternity leave okira bw'ofuna olubuto engeri gye yalinamu ne keesi awo yafunamu ka emergency awo mpazi ng'aneegoba naye ng'omulimu gwe gukyaliwo kati mbagamba omusajja n'agaana omutwala mu Amerika omugagga wuuyo Don Chris omusajja n'agaana omutwala mu Amerika naye ng'olwolubuto lwali lwa mpapula nanje wuliriza omusajja kyeyali agala yali amwagalamu mwana kati olweddi yali amaze okifuna anti n'amugamba bw'ofuna olubuto ng'ojja America direct naye nga bye ebyaddala biri nti Bindeeba yali kapapula Bindeeba yali yasiba akapapula ku Ray-P kabeti nze nkubuulidde yali yasiba akapapula kabeti yali amaze okkalya yali yagamba bannange alina omuzaalamu ne bawakana omajjuki akaana akawala kwali keeraga yonna okuva kumukwana kaali kapapula naye kati najja naye n'alookinga omuwala n'amusiza amagezi n'amugamba munnange tulina okugenda ewa maama n'agamba ye nfaaki ndaba siye muli ennyaali awo jeni akawala ko kaali ku Galaxy nga kajeeyita nga tukana nakujja ku next media kaali ku Galaxy nga kajeeyita
akala nkune katuuka n'okuyisa mu detacha ssebo ne kamukuba n'oluyi nga detacha kakudde ku bino nga mubeera mu gundi mu studio imejengajyangamu ebyanyu bikigata ssebo ne kamukuba n'oluyi akawala koolaba ne babatwala gundi ne babatuuza era detacha n'anyiiga era kikyambuja ne ku radio ko contract bagano gizza obujja okitegeera. Jenny Gorgeous agambye ayagala kusindikira shopping. Agenda kusiba akapapula Jenny nawe. Agenda shopping Kuneruli yali wano n'atusomesa ennamba ne tumuwa ennamba. Mama genda maaso. Kati omulimu guggwawo wegwaggwawo nande mukamanya kalimu kalinayo balike kati laba yasindika request asindikira gugundi bamuyita bamuwa ku Next Media atandika okukola bamusuka mugamba trials na myezi trials naziyita bulungi ne bamuwa wekitegera uyasayininga ne buli obukola bwa gundi obukola shitox eyokusatadde wa mugimanyi wawona oli omuwala omulala omunene oli eyali akola kati ninga gundi oyo omukyalo oyo munamu rape yali alina abayitamuko baali 5 obukitegeera abalabirira egundi ye naye ngaomanye ebyegundi nga tayise batongole abamu bakulu abamu bato nga obimanyi kati agenda awo ebweru bwe yagendera asanga omuyaayi abayaayi abo balaba awo kale sijja muyita muyaayi mwabamu esente zaabwe ezikonda bano abakyala manyi muntu ate ojja oli abuntu obuyogezayogeze nnyo waabwawo bakuya mu bunaku obusemberayo ddala agenda akalaga ensi akatwala ku maato ebintu byalabanga mu firimu muvi bamututte mu maato ate zina emikwano gyange bali mu US ebyo byajjano ku TV nayogera batutte mugundi ng'ebyabaana erimbeera nayo ku live nga bibasiibamu awo kitegeera kati ye nga we yatuuka erinalaba bya bbeeyi nnyo ebintu ebimu n'ebifo ebimu bye bamutwanga byabanga byabwere ye yali takimanyi ngayi apoteza muntu ate gayo yali alinayo mukazi we omulala era gyali alina abakazi babala 2 ono munene gwoga alina n'omulala omunene yali Kadaama omunene yali wano Uganda naye ebweru yali alinayo omukyala yali atamuteekamu omusimbe omunene yali Kadaama beesanga Saudi ebweru yali mufumbo oyo mukyala w'oyo amanyi kuli kasaso yonna agenda amanyi ensimbi we ziva amanyi n'obunafu bw'oli era yinambyemu bano bakiyaayi okitegeera kati kano bangamba oli omukyala mukulukulu yakolamu alina ku musimbi ampi enkamba kano bakawattabajeni bwakanula amaaso eno emmere y'omwoyo ekutuuse bali bakawaye nebona bali bakawa tewali yali akawadde emmotoka njukira omanyi namwe amalala bagamba ewooyo omukyala oyo yamugoba anti wuliriza sokulize ati jjukira abawala baganye okweraga Valentine bituuka omanya abawala baganye okweraga ku bannabe ku gundi gye bakolera ku mirimu oli ebiraba bisinika ng'avudde bweru ate ebiraba bijirako ne mu dollars ziza okubanga 3 nasirikira mu dollars okitegeera akutika ku TV eyagiragira ku oli munne gwe yali akola naye oli omwali yali akola ku shitox yakolanga ku Saturday kati bamukyusa yaba amaze ne bamukomyawo kati nase wakuba banne wayina laavu biki batuuka nga we yavumya ne Mama Fiina okyajjukira yes nzijukirawo nzi nga bamugamba omusajja gw'oliko genda naye empola ayina mukazi we biki uvire ku musajja Mama Fiina yali amubeerera wa mukuma amusaamu eggaali Mama Fiina n'amugyako engalo
kati yewe yakizula omusajja alina pasipoti ya US n'amanyi obulamu bugenda ttandika. Naye bagamba oyo omusajja pasipoti ya US tagiina. Ateeka okuba agiina. Kkiriza. US wobeera emyaka 5. Yagifuna dda obeera emyaka 5 okudda waggulu ogifuna. Okitegeera bagikuwa. Akyali kudduka Mawule. Mawule kino. Okubeera obutunze bwe kikufuula mugagga tekikufuula ng'olina ssente. Gasita oba ofunye butunze. Kubanga omu Ethiopia ze Uganda n'akubamu obwe Uganda kimufuula tino mugagga. Teri atakimanyi nti omuntu bw'ofuna obutuuze tekitegeeza nti olina ssente. Naye era alina ekyobugagga nti alina paasipooti ya Amerika. Buli omuntu agirina. Kati awo Rape nanti awo Rape awe yayimira n'alowooza. Buli kimu kiwedde. Paasipooti ne babasaba green card na visa afune. Jeni kankubuulire. Irimu mmwe mu ndowooza. Jeni wuliriza. Kati Jeni olaba enjawulo eriwo ono ye paasipooti yagifuna naye ng'era bakyasuuza musuze. Mukitegedde? Nga bakyasuuza musuze talina waasula talina wuwe yali yafumbirwa bufumbirwa. Nzataki. Sweden wama Sweden. Sente bwe afuna obutuuze afuna ssente. Empapula zikuyambako kubeera nga oli mutuuze emisolo egibona ofune n'obusente obuno bw'omutuuze bakulu. Osula n'enjala bw'otakola. Era abagundi egyo ogenda n'ogiraga ne bakuwa n'emmere oba woogana ne musimba layidi babawa n'emmere oba toyina kalimu. Empapula za Amerika ati wuyo azadde simanyi oba empapula naye kyamuganye okuzaayira mu Amerika. Eswaga lw'epiri alina yalibadde omwana. Yali talina waasula. Yali talina waasula ate nga n'omusajja gwe yafumbirwa. Nanti ye yabadde omukazi. Nga bafunamu obukyankalamu. Wait. Kuba ye programu ze zonna zaali zakuzaalira mu Amerika. Naye mwami Binde batayagala kugamba yali afunye olubuto olwala. Oche mwerabiri. Olaba batugamba ebyo ebiseera byennyini ebya Rape we yabeerera Binde bawe bamusuulirira ebintu ebweru. Oyo omukyala gwe yali yafumbirwa we yamukasukirira ebintu ebweru. Balyoke batwale Rape ku vacation. Anti wuliriza waye ensonga gy'ogamba kyali bwekiti. Oyo mwami bagenda ngazi out nga agenda takyalipotinga ku mulimu bamuwa suspe sente zibula oyo basinga n'okukyankala nawe nga takyamuwa bintu okigera paka weyaddamu n'apangapanga jjukira ku biseera babiranga out bagenze e Paris bagenze Europe nga basiba mu Europe amutamuze ensi okitegeera bona nsinikiriza tiketi katawo era nkudojinga ng'omulimu tabeera wate nawe abazungu obamanyi basika ne bamuwamu suspe myezi 3 tasasulwa ssente kandi obusente bwe yali alina jjuka bali baboonoona ezikendeera mu katonda bona abakazi obamanyi wolekera omuwa ssente amanya toto kyamwaga bakyanga n'okyankala naawe ate olina ddira oli omukadde nga muwayo ezimubeezaawo kati weyamaliriza weyamala nazaawo akalimu ke neyaddamu n'afuna butoni n'akaddako eyakwe okuddamu najja natijja naye nga ye tageti ye kumuzaalamu nedda ono ye baawe bwayita baawe kumuzaalamu yali tageti Ben naye okimanyi abantu kyebatamanyi nti epeesa bw'oba okyali Uganda ng'oyagala kujja eno mawanga gano epeesa ly'onyiga ng'ofuna visa n'epeesa ly'onyiga ng'oprocessing empapula za asylum n'epeesa ly'olina okunyiga okukulaakulana n'okukyusa obulamu ago amapeesa ga njawulo ne kala zaago za njawulo osobola okufuna visa n'ojja n'ofuna empapula naye n'obeera homeless ne boda maani ali e Kampala ng'akusinga abazola bakimanyi
obunnyogovu abaana Uganda yaswako street week enamba naye agenda okufuna waasula ng'amawugwe gonna gayonooneka ng'empewo yamuyitamu alijjuka Bannayuganda tebamanyi empewo yeringa egyo weesabikamu bamanyi obujaketi bwano amagundi amade anti wuliriza ava n'obujaketi bwa wano obujaketi mpewo yeeri wa bujaketi zoyambala eziba n'ebbugumu munda okitegeera ng'omwana asula ku street yeeya bweyiya agenda otuuka waafuna ng'amawugwe gonna gaafa ubwo nga kalo taliiwo yayibayise wano kalo alina obutuuzi baganda be bonna mama we yabatwala bweru kati amaze emyaka 6 naye muyise wano famire bino nawe bali bweru babatwala bo balina bafuna n'obutuuzi bwe twakula naye bekino mbabulya bano abaana abawala bw'obalaba ku bantu b'omanya omusajja yasobola kujja n'akuyitekamu ssente ze zonna bw'atyo kubanga oyo omukyala ayinza okuba ekinonya akamumanya eziwera n'ekinaana oyo gw'olaba yamugulira n'emmotoka n'addamu namukyusiza n'endala oba kitegeere eri ne bagiza ne bagattako ne bamugulira n'endala ennyumba olugolaba oyo omukyala ze butazimbanga naye olaba osana yasana yasana ku TV asulamu akulaiti temumwogerera bigambo mwana tomwogerera mwali mukigendereddeko nti waliwo bannayuganda bangi abali mu mawanga gano nga balina obutabo either bwa Europe oba UK oba America naye Uganda ng'osobola omugamba akulaga esayiti ye oba emizigo gye yali azimbye ng'olinga ayogera olinayo wadde akayumba akaruumu kakati abantu banjawulo ssebo mwami kungi eriyo omuntu yenga yakita ejja Uganda kuzimba muzigeni jene kankubuulire wano tulabye abantu bangi bafudde wano emirambo gyabwe ne giswala nga balaga balina ssente basula ne department ennungi balaga zaabwe watuuka okufa muganda waabwe okakasiza bonna nga bulijjo bannanga ebintu bino balimba ku bya kamera so busy nze mbabuulira anti olaba bino ebintu by'okujja ebweru eriyo omuntu nga Uganda yamutamwa n'agiteera ddala era nga buli ssente gy'akola akola kugula eno nnyumba kugula fulaati ye abeera eno baana be bakitegeera nakati bw'omusanga oyo gwe tomwegamba mbuno lwaki tozimba Kampala kuba yabeera yava e Uganda ng'alikooye kitegeera naye ate abo eyo kategore gyeri ne kategore gyenjogerako actually abo tebaswala kudda Uganda omuntu alina ennyumba kuno nga yagula takwatibwa nsonyi kudda Uganda ne bw'aba tannaba kuzimbayo kubanga at retirement ekitone nnyo omubali osobola omubalira ng'akawumbi kagenda okuleeta ewaka ng'amaze otunda ennyumba ye naye soko indeko owulirize naye waliwo abantu nze kino ekinnya nakiwunabuwuni nalala okukigwamu waliwo abantu abajja e Uganda ne bajja mu magana amawanga n'amaalo mangi nnyo ne lack of exposure nyingi nnyo n'atuuka wano ebintu bya wano birimba mikwano n'ogenda ewaddiira ng'okkuwa emmotoka model 2024 tomuwayadde 10 emmotoka agikuwa n'ogyeggirako akaveera n'ogenda n'ofuna apartment emasamasa bweti zino zitulaba ku firimu n'ogiguliramu ogiguliramu ebintu ng'oli mabanja emmotoka eyo ekisasulira emyaka 6 eriko insurance eriko amafuta eriko tiketi z'abasirikale z'otamanyi muwendo kakati ogenda okumaliriza ogenda okumaliriza emmotoka emyaka 6 ng'obakagizako emyaka 3 ng'owulira ekutamye n'oddayo ewaddiira yo omuddiza mmotoka n'oswapinga opu engeri gy'ogenda okusasula n'akuempya katuyingidde emyaka nga 10 okolerera mmotoka kakati kiki ekyabaagaza obulamu buno abawala abasinga bwe bajja mu mawanga gano abamu tebasobola nnyo okukola kusasula bills bwe zityo kugula emmotoka asula mu apartment nnungi kati abavubuka aseetinga ennyumba eyo nebeeranga katiro nebeeranga lufula ojja kuba abawala abaleetemu kati ekyo n'abanga agenda kukolerera ekyo ebbanga ddene kati ebyo tosobola kubibeeramu n'okola ate ng'olina okugula poloti ekyaddondo nali neebuuza lwaki abasajja b'e Bulaaya bw'atuuka okuwasa agenda Uganda gy'afuna omukazi gwe nyina kyali wange twali ku live
n'agenda ogula ssimu. Abakazi b'ebweru tebabasobola lwa nsonga abakazi b'ebweru bw'aba agenze ng'alina omulimu yeekolerera babeera babanyooma. Ogenda kufuna ow'ebulaaya. Kati kankubuuze ekibuuzo, oyinza okuba nga wakula n'omuwala ku kyalo n'ojja n'omulimba simanyi olina ssente aba akumanyi ennyingira emabega ne maaso. Kati omuntu ali ebweru omukazi n'omunauganda nga omusajja ali ebweru babeemanyi oyo tayina oba kitegeeka tajja mujja muzoogerako. Nze ndaliwo twali ku live jali wangalibo abakazi b'Uganda banyirira. Gwe abawala b'Uganda banyirira okusinga ebweru. Banange nsaba kuyisaawo kano mbadde kano tekalinda. Mpeka miniti kamundi ku kyeyo wano ndi mukola mbadde mpita ayita ne mbalaba. Tetwagala bawala baakubyeyo kubanga wano tetuyina budde bubawa bwe tubawa. Kati nze nkola Monday to Saturday kati obuddamu ebyo mbujjawa. Tugenda ekyaddondo kubanga oli holiday n'ofuna omuntu ng'olina obudde bwe. Naye byagamba linda katono kapapa kusaba busabi. Banyirira bali Uganda wabula bw'abeera n'abatanyirira. Leka mpisewo akange nze ndi ku kyeyo nsaba busabi. Olimba hamu. Ya Mungu. Tokolindeko Moses amaleyo point ye. Lindako olaba bano abakyala babeera ku kyeyo mbuno bw'alina ssente aba yeesobola aba akola kiye naye era atuuka nga yeetaaga omusajja. Gwe kyogamba ngu tetumusobola kiki ky'oba otegeeza mu ekyo? Agambye ekisebo. Agambye mbu abakazi b'okubyeyo tuba tetubasobola tetuyina ssente za kubawa. Anti babeera babanyooma olaba Jenny kyengezaako okugamba omukazi agenda n'atunulatunulamu ng'ono gayi talina kyagenda mwongerako kitegeera. Kyekiri kyeŋŋambye nti babeera babanyooma agenda kutunulira ng'alina omulimu ogukusinga weewaawo omusajja baba mwagala kyova olaba nti they end up using babakozesaako bukozesa n'akweyambisaako emyezi ng'ebiri n'amala n'akukyawa. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga muveeyo ne mujja eno e Uganda ne musangayo ffenna kubeekubi n'ojja n'obusente bwo n'ondaga nti ogenda kumpa good life. I'll give you respect kubanga ogenda kuba onsinga status. Ekitegeeza ate n'ekirala abantu b'e Uganda batya nnyo abantu ababeera e Bulaaya. Oba musuubiramu nnyingi omuntu gwe wakugambira nti Bulaaya nze Bulaaya emyaka 6. Linda kugamba budire kino kimwerabidde. You guys kimwerabidde. Ebbills z'e Bulaaya si ze zimu bills z'e Uganda mu kyawulo ekyo. Omukazi yenna wakugamba ng'ali e Bulaaya nakugamba nti no nsasulira bills osasula ezo gy'obeera osasula n'ez'omukazi abagala kusibamu omuguwa mu bulago. Ku bills z'e Bulaaya osasula kutandikira ku gaasi ku buli kimu ne Uganda osobola ojinga ebintu ebimu nga kiro kankyesonyiwe kirwadde kyesonyiwe. Okitegeera expensive zaawukanira ddala. Ebbiru eya gaasi emala munnayuganda omusasulira ennyumba n'owaasula wonna self contain. Wekimwerabidde ekyo oba okitegeera. Bano abawala kambabuulire bano abawala basinga bungi baagana bokolaki okyusa bulamu bwabwe. Oyinza okulaba nga bulabira ku TV biki. Yes tetugaye mu maaga kyusa obulamu naye obulamu bwekyusizza ota nga tuteese kajanja kangi nnyo n'okubya abantu. Kati nga twalaba wano wayibwawo yafuna dokita kati gwe yajereganga tino talina kipapula kati wuuyo nawaafu mubiri gwe ssebo nawaafu ba state ejja nekiikiribwa naye yo waafa bamutwalenga wa bidongo. Oba kitegeera mbadde njagala kivibe naye ndi ku mulimu ebyokuteesa bingi naye kambeere kakati waliwo ekirala kyemwerabidde. Olaba bwe tuba tukyala Uganda oba visa ya Canada oba visa ya America ojja kusanga nga nze omuvubuka visa eyo nagenda wa Manerenda n'ensaba ssente zo processinga visa $10,000 n'eza ticket $10,000 ssente ziriko amagoba. Ne Jenny naye agenda okujja Canada ze ssente zezimu ze yasaba $10,000 n'eza ticket 10 ze $2,000,000 ziriko amagoba. Ne Jenny alina okuzimbira maama we ennyumba. Jenny ye breadwinner waka. Jenny alina ebirooto bye
naye nga nange ebintu byebimu nga kugamba ffenna tuli ba unplanned kid kati okukwata Jenny omukyusa ebirowoozo omufuule housewife owe Canada nga tiketi yagisasula omuwendo ogwo gwonna nga kwe yajjira ng'abeewala bonabona batunuuliddeyo alina okuyamba fadu ate nammwe abasajja mwewogoma nnyo ew'abakazi nammwe mwagala abakazi abali ku byeyo babawase olwedde oli ku kyeyo kyokka n'ogenda ew'omukazi akuwase ayagala yeewogomeyo akusanze gwe wasetolinga dda yeewogomeyo asevinge kasevinga naye era olunaamala ng'akudde Uganda afuna n'Uganda n'afukamira munaye n'agamba akole 12 nga mwe mulaba n'abasinga abali ebweru nga muddugavu munayuganda